Kulikayo mu vacation and bangamba wasibwa kulikayo mukomera. Navayo. Kyali kyakusibya. I think wakati mu kunsiba omusango gwemmanyi it is all about computer misuse. Okukozesa computer bubi okukakkanya abantu n'okubavoola. Yeah, omusango ogwansibya. Computer misuse. Okozesa obubi omutimbagano waba wakuvunaana. Ani akuvunaana? Eyanvunaana mu musango ogwo bamuyita Nakyekango. Jennifer Eke full figure. Bakwata batya bakwatira wa era mugumala mutya? Mbeera waka wano wabeerawo omwami eyankubira essimu bamuyita Dumba Farouk. Nansaba nkole nabo. Nemubuuza ku ki nangamba tulina ka advert kenjagala otukolere. Manager wa Nalongo yaleeta suggestion. Yes. Yaleeta suggestion okugenda okukwereportinga. Era nagamba si olaba omukyala asobola okukusanga nako embarrassinga bwatyo. Next time watyanga akusanze nga toli mu bantu. Aba agenda kukola atya. So ne tugenda Nateete ku police ne tu reportinga twalina abajulizi 5 bekyakwata kwera bajja batugoberera. Abamu besasulira ne transport paka ku police Nateete. Natuuka ne mpaaba omusango gwa assault. Na waba omusango ogwo ne bansaba abajulizi nga mbalina ne bakola statement ngeyange ewedde ne bampa report ya. Kati nze ngero gikibiti nali mu bantu benali simanyi nga ndi nervous nga n'okwogera ntya. So I had to keep quiet. Nwabeerawo omusajja gwe bayita Baliruno. Hanson. Baliruno nga tanajja. Waliwo security w'omu kitundu eyajja. Nangamba ow'ekifo ekyo. Nangamba jangu nkujjawo wano bali mu kukuswaza. So nenekwata ku musajja oyo ne tukola ki? Ne tufulume. Kati ate omusajja gye yantwala emabega w'amamotoka. Omukyala n'anumbayo Nakyekango. Tuyanumbayo n'alyoka atandika okunfumita engalo mu kifuba. Toyina ky'osobola kunkola. Nze nsobola n'okutugira wano, nga nsindika era nafuna obuvune mu kifuba ne mu mukono wano. Kubanga nawe twagenda ku medical amusawo yansanga nga nkoseddwa. Ekikolwa ekyokubeera nga tutuuka ku extent ey'okweyagaliza amakomera ewamu n'okufa because of TikTok. Si kirungi. Ate n'ekirala omuntu siba omuntu nga goli innocent to the world. Nina bw'oba olina ebikusobako ng'omuntu tuba tulowooza nti gwe social media ogitegeera. Kubanga TikTok eyo gye mulaba tulina abantu bangi nnyo abaatusooka okufuna fame nga bayitira ku Facebook betwerabirangako nga ba Bad Black, ba Rita Kagwa, ba Edimizaya. Okitegeera n'abalala bangi nkwatiddwa mu maaso g'omukyala yali agenda okumpa omulimu nga yenna alongo kitone nampijja. Omukyala oyo pulira sirina nabye nsobola kumwogerako kubanga byasukkako. Wali osisinkanyeko omuntu gwe walaba ng'ogenda kuziika n'oddamu n'omusisinkana omulundu gw'okubiri n'ofuna obuzibu n'afuka muganda wo n'afuka kitaawo n'afuka maama wo n'afuka mukwano gwo akulabidde emyaka nga 3 emabega yenna alongo. Kati tuba tutudde we tutudde n'empulira kerere ekyemmanga ngenda okukubayo eriso bwenti nga ye mukyala Nakyekango Jennifer. Yes, tukomeko eryo. Nga alina omusajja gw'ayomba nayo ba musajja saakitwala nga nsonga nasigala ntudde. Ekituufu nti mu bulamu bwange obwa bulijjo njagala nnyo emirembe. So n'ayitawo n'agenda byekozi balina meeting y'abayimbi ku Sabina Street Mutunde. Kati aba agenda ate nadda. Kati wakati mu kudda n'atandika okugamba ono azze ekiwano azze kukola ki? Nali nsitudde omwana. Kati omuvubuka gwe bayita Butida
omuyimbi record era n'atandika okulikodinga nagaba asooka okumeka okulikodinga nga oli agamba butida ta recording ne bamuggyeko omwana kati omuwala ne banzijjako omwana omuvuka gwe bayita Kim n'amuwa muwala wa Nalongo Bridget nesigala nga ntudde bwentyo bwe natuuka natete ku poliisi enkeera yaako zaali ssaawa nga 3 zigenda 4 ne banzijjako ripooti yange nga bagenda kujja takinga ku fayiro yange mba ndi awo nga bagamba DPC akuyita nagenda wa polisi ye Natete nagenda okukkirira wansi ne ngamba kamukubireko essimu namukubira essimu n'angamba DPC n'angamba gwe bangambye olina emisango ekatwe era basindise dda abasirikali bali wano okukukwata bakutwale ekatwe ku misango gye bakuwaabira bwati abasirikale ne bankwata nze yali agenze tebali mu uniform bali mu leya nze yali era bankwatira Natete ku poliisi nga ntutteyo medical form y'eddwaliro kakasa nti ddala natusiddwako obuvune ate ne bankwata ne bandeeta ekatwe lwali lwa 6 ku makya natuuka ekatwe nensanga nga waliyo vidiyo ezinvunaana nti ndina omuntu gwe nakola ki gwe nakozesa omutimbagano ne mutyoboola oba ne mukkakkanya ngeri emu oba endala